Uganda empagi etubonyabonya ya HR, human resource oba abantu betuleeta okutukolera. Ekintu kye nasooka okulaba omuzungu bw'aba akuwa omulimu, tanoonya qualification, tanoonya commitment, tanoonya nfaananayo, banoonya ekintu bakiyita fitting. Gwe tuleese ajja mu kino ekitongole, ajaamu kujaamu atya? Oyinza okujaamu emirundi 2, ojaamu ne values z'ekitongole, n'ojaamu ne qualification y'omulimu. Ebintu ebyo 2 gwe bino byolaba eno ne bajja oli ne bamuwa obukulembeze okukulira ministry. Ng'eyo ministry ebintu si bye yasoma, aba amenye etteeka lya fitting erisooka, era tuba tulina obubonaabona naye. Okuleeta omusawo ne tumuwa IT mu kampani egwa, okuggyako omusawo oyo ng'asazeewo n'abeera nga buli kawungeezi asoma IT, ate nga baali nabo wano bategeera IT, n'abeera ng'asobola obbawa strategy. Fitting. Okuleeta omuntu, kati ndaba abantu wano batandika business, n'atandika business ng'aja n'aleeta omwana wa ssengaawe, takolangako accounting, takolangako finance, n'atuula ku safe. Nga bwe twafunye abaana bato bagenda okuddukanya zi district. Okitegedde, n'atuula ku safe, yakola budgeting, yakola reconciliation, abikolera mu butamanya. So tali fitting. Kati ekyo kigo kiba kijja. Waliwo okuyigira ku mulimu. Osobola oyigira ku mulimu naye twebuuza nti b'osanze bali mu buzibu bwenkana ki? Oyigira ku mulimu ng'ozze eno wansi. Yes. Fitting esookera ddala ya values. Kampani yo eyina okuba ne values ennono kwetambula nega nti okukwenyimirira. Ffe nga House of Wealth tutunda ttaka. Abantu bonna abatwesize bagamba nti abantu abo beesigika. Kati amazima ye value yaffe. Era bwe mba naawo omuntu omulimu mu House of Wealth mu department ey'ettaka, sinoonya qualification nti alina degree okuva mu land economics e Makerere, oba yasoma land law, oba eby'ettaka abite. Noonya value ya mazima. Kuba abantu betudiringa nabo bali Bulaaya. Ogenda kukola kimuteekako bambega okumala emyezi 6 bakoletere report. Mbega ogenze na wala wano mu interview. Abantu bonna bawa abantu emirimu nga tewaliwo interview. Interview ekusobozesa bulungi nnyo okumanya omuntu oba alina value eyo oba tagirina. Gambanga bw'oba oyagala kuzaala mwana omukuze ng'alina enneeyisa eya maama we ennono n'okwagala kwa maama we, wano mu dating osobola okubuuza omuwala n'olaba oba ali domesticated oba ayagala ebyokubeera awaka n'okubeera n'abaana n'okubakuza. Waliwo omukwano gwange yali mukyala ng'ava South Africa, ne mubuuzaako lumu pulaani gy'alina ku by'abaana, naga nti nsuubira okuzaala myaka nga 5. Konze bw'onoozaala myaka nga 5 kitegeeza nti ogenda kuba oyonsa bikinaga kuyonsa. Nze siri nte botoza concept ojiwulidde concept gy'alina. Siri nte yagambye tayonsa kuba tali nte. Ate azaalira ki? Kati yalina concept nti bw'azaala ng'amusimbirawo anti ente naye eyonsa kubanga yazaala. Anti yakulaga nti kugamba ye bw'atyo bw'akifumbe. Anti kati abantu omuntu yabeera n'ekintu kye kwe yeekutte naye nti nze kuno ne bwe kiba kifu ye nga kwe yeekutte, naye owulidde bw'akyogedde. Kati ne ngamba omusajja agenda kumutomera ng'amanyi nti nze ngenda kuwasa omuwala ono azaale ayonse omwana afune ku mata agava mu bbeere lya maama abeere nga ali shaapu wali, naye ono takirina. Abakozi babakeberamu honesty. Kati nze bwe mba njagala omuntu gwe naakola naye mu ttaka mba munoonyamu honesty. Era mu interview nsobola omubuuza nti nina scenario, tuyina
sente zituweddeko nga kampani, abakozi baagala emisaala, landlord ayagala rent. Tufunyewo kasitoma ow'ebulaaya ayagala okugula ettaka, ayagala okutuwa ssente okugula ettaka. Naye gwe nga employee njagala ombuulire, ogenze ku olwo olunaku kasitoma lwalina okubanga lwaweereza ssente, n'okizuula nti ettaka eryo ffu liriko ekizibu, okola otya ng'osirika? Bw'aba talina honest agamba tulina okukwatirawo akasente tusasule renti n'emisaala, oli kasitoma tumutereeze, gwe wali ng'onootinga. Obutabuuza bibuuzo bwe bityo tuleesa abantu abatali fitting mu bitongole, oli n'abeera nga values z'ekitongole tazirina. Abamerika bano bansanyusa nnyo bwe nabakolera. Bayina values zaabwe era kwe ba employingira ne bakuwa ssente zonna z'oyagala senga obeera ne values zaabwe.